Faadi TV ujimbanyiza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribe ngate wanyigene kade baby Gloria yajjamu olubuto ebipyambi ina masawo ebintu byengedde okubanga bitabuka Nabatanzi atavuse obusungu bungi muina masawo asonga tina basomesa abesomero elisomero omwana gyafirire libaita Kora Children's Foundation bakwatiddwa police nabyo mbina masawo bagita Faadi TV yuji asonga ate waliwo wa boda go batise amontisa nabyo mbina massa mwasibye mutya abali Egypt mbatumedeko n'abali Syria abali mu ggwanga lya America abali Bahrain nasinza mu ggwanga lya Oman bagamba nti muri bamanyi okubanga mugifole nga bagita Faadi TV yuji mbani updates na value mbana amawuli agabagatambula okwetola eggwanga Uganda mwebale nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade bo subscribinga no nyigane kade ojjako receiving notification mbulwenteka video no ku Faadi TV UG abasomesa abesomero lya Kora Children's Foundation district y'Ebengo bakwatiddwa ne bagalirwa olw'ebigambibwa nti balemera omuyizi ow'emyaka 9 ne bamukuumira ku ssomero olw'obutamala bisale bya ssomero ebyembi omuyizi ono asangiddwa ng'afudde ekijje bazadde be mu mbeera nga bagamba nti omwana waabwe yandibanga yattiddwa buttibwa omwana myaka 9 mune baali bamubanja school fees emitolo gyabadde 10 omwana baamulemera ewaka manyanga omwana baamugoba kati omwana ayagala okukola kyo kubanga adda ku ssomero nga just sneaking busininkinzi indoza video no mwagitegedde mwena amawuli gano mutuza gegamu mawuli agatambula akadde kano ku social media omwana yageza kubanga sneakinga eni kati bakizuula bakola ki bamukuba migo ejamvirako kubanga akola ki afa munange bitambula akadde kano ku social media bagita Faadi TV subscribe atonyigene kada basomesa bamaze kubanga bakwatibwa police munenge nakusaba subscribing atonyigene kade bibyo ebiri erwengo abasomesa bakwatiddwa da police bonna bagalidwa ngavude ngeze ko sadize ntekateka zokuzika Reverend Father Lawrence yawe modose yafira mu kabenje akuna ko lwemande ku ntandikwa ya wiki eno zigena mu maso ku lutiko yakindya mitiyana munange ebigende bitambu kama bimko bitambula kadde kano ku mikutu eja social media goma kugigamu mawuya ga trending estars no ku social media ensonga za Reverend Father Lawrence modose bali muntekateka za kumuzika omusajja afira mu accident nga ava kabaga kamu akali akesaza erya kinda mitiyana okakana nafirawo nenga bagamba nti munna kirabika mwali mukyo ebyo kwagala okumujja mu kifo kino nti waliwo banna bakyankanya brakes z'emmotoka emmotoka nekola ki negwa kwa accident kwegamba munange nga omanyi naawe era okufa waliwo wabeerawo kale ebyekwasibwa naye ng'oluusi era n'ebyo bikola ki bibaamu mu nsonga z'ebifo kuba boli bamunyizibwa okumuwa ekifo nga aliwo gwe kirumye nga abadde ayagala gwe bakola ki gwe baba bakiwa ate oluusi ne batakola ki ne bakyakimwa naye nga Reverend Father Lawrence moduse munanga tekateka z'okumuzika zigenda maaso agenda kubazikibwa amuwi kino nyinyini abagita Faadi TV subscribe atonyigene kale mbatumideka abali Saudi Arabia basinze Bahrain basinza mu ggwanga lya Oman bagamba nti muri bamanyi nnyo kubanga mu followinga comment section weri abakabuntira mu comment section tosikalenga on followinga mwebali nnyo kubanga mu subscribinga ne munyigane kale ntekateka z'okumuzika zigenda maaso iranga onako basibye ku lutiko yakinda mitiyana yebasibye nga bakola ki kabasabira omwoyo gw'omugenzi abantu bonna ab'emitiyana bakunganidde wali ekinda mitiyana okubanga munna yebasabira omwoyo gwe omukama Katonda akole ki agulamuze kisa kubanga onako olwalero wabaddewo emisa ey'enjawulo era nga byonna bitambudde bulungi byonna bibadde kiriya sadiza wali mu kinda mitiyana bagita Faadi TV mbatumideko abali mu ggwanga lya America abali mu ggwanga lya America ku University of Chicago mbatumideko mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mugifollowinga updates mbana ziba zitambula okwetula eggwanga Uganda wano bagenda okubanga bamuziika entana ndowoozo zirengera wasingawo ntana z'aba Reverend munange bagenda okubanga bamugalamiza wali ba Reverend banne era nga munange Kitalo nnyo ekya Reverend Father Lawrence moduse omusajja ono yafudde bannaye yakanza abantu bangi nnyo omu ku basajja ba Reverend abadde abamanyi mu ggwanga Uganda abadde akulira kugamba badde kyajje atwalibwe musaza Mitiyana Kiyinda kibajje bamuwe ekifo kibajje bamuwe okubanga addukanya essaza tamazeeko na mwaka bambi n'omwaka gula kateguweze ng'atwala essaza omwaka bwe guwa guweze
emyaka 2 tegiweze ate nga n'omwaka nabanga ekizibu kubanga ebbanga libadde ttono nnyo nga aweereddwa okubanga addukanya essaza lya Kindamityana. Nteekateeka za kumuziika zigenda maaso naye nga bonna munnange abantu be ab'omusazo lyadda akiikirira tebakikiriza nti omuntu waabwe yafudde munaawe okufa bwe kutyo kubeera okufa bwe kutyo kubeera omuntu ayinza okufaanana ne weewuunya n'ogamba naye omuntu oyo afudde oba nedda n'okikwewuunyisa nga tokikkiriza Bambi nga tokikkiriza ng'olaba kintu kya kyewuunyo nnyo ng'olaba kintu kwegamba nga kikanga nga kitabula n'okutabula nga kikonfyuzinga nga tokikkiriza nti omuntu oyo akoze ki nti omuntu oyo afudde. Abantu bonna ab'essaza lya Kindamityana bonna bakuŋŋaanidde ku Ekereziya abajja okweta lutikko eya Kindamityana olunaku olwaliro we basinzidde okubanga akola ki okubanga munnange basabira omwoyo gwe Omukama Katonda akole ki agulamuze ekisa naye nga abasinga Bambi okutya bakyali mu kikangabwa ekitagambika. Abantu bangi nnyo omuntu ono yabakanze nnyo engeri gye yafuddemu yakanze bantu bangi nnyo nga bw'okiwulira ngavudde ngenze kwasalize ne wa Baby Gloria amawulire gatambula nti nno yaggyemu olubuto era nga maama we akimanyi. Maama we yavudde ne yeegaana naga abanna nga batambuliza amawulire nti omwana wange namukaka n'aggyamu olubuto banange omwana wange simukaka nga kuggyamu olubuto. Maama we yabyegaanye ekyazo nti sebo omuwala ono amanyikiddwa nga Baby Gloria newankubadde yakula essaawa zino kyetali mwana muto n'erinnya lye lyakola ki lyakozesa tiyaggyamu olubuto. Maama we yamukaka n'amunywesa eddagala ne lukola ki ne luvaamu. Emu ku information etambula ku social media ni maama we akoze ki maama we abyegaanye naga bannange mulekeraawo nze ani ayinza okukaka omwana wange okuvaamu olubuto mba njagala mwana wange afe oba afuuke mugumba anye ebiseera engeri abajjamu embuto ne bafuuka bagumba. Kati maama we yagaye bana sinza kwagaliza mwana wange kujjamu olubuto kufuuka mugumba sinza kyagala. Maama we yabyegaanye maama wa Baby Gloria yabyegaanye n'agamba nti si bituufu ngavudde ngazikosalizini wa Nabatanzi munanga avudde n'agamba n'atabukira abakyala bonna abali mu maka ag'abagaga naye nga bafaanana bubi. Nabatanzi abudde n'agamba nti oyinza okukyala mu maka g'omugagga nga balina ssente naye ng'omukazi alabika bubi. Omukazi n'avaayo omukazi waako kubabuuzaako nga yenna afaanana bubi nga yenna alabika bubi nga teyeefaako enviiri zonna nga zikyuma. Oba Nabatanzi yagenze waani nga mugagga eyo gye yasanze ebizibu ebyo. Obubaka buno abatadde ku mukutu gwe ogwa Instagram n'agamba nti bannange abakyala muyige okwefaako n'okweyonja. Omuntu oli mu ssente muli mu nnyumba bwaguuga emmotoka zisimbye mu ki amaka bagazimba swimming pool weeri mulina buli kimwawaka mulina zijjacuzi ze bayita zijjacuzi bibanga abambigeze ntya bibanga jakuzi zibanga buno bafu bubanaabiramu jakuzi banga swimming pool naati byo bibamuko n'obutaala oba connect koma bibako n'obutaala bwa LED oba biconnectinga ne ku Bluetooth n'okuba n'omuziki bigamba jakuzi bamukola mu ngeri ya njawulo. Agamba Nabatanzi agamba nti banaye osanga omusajja nga alina buli kimu awaka jakuzi wezire emmotoka nga 5 zisimbye mu kikomera naye ng'omukazi afaanana bubi ng'omukazi teyeefaako. Omukazi lwaki temuyiga kwefaako? Nabatanzi abutadde ku mukutu ogwa Instagram n'agamba nti bananga abakazi muyiga okwefaako. Omuntu obeera mu ssente n'obanga omunaku aweddeyo nga omunaku aweddeyo bagita Fadi TV UG subscribe atonyigene kade obusungu bungi abitadde ku mukutu gwe ogwa Instagram. Mbaganya mwena era mbagamba nti muli bamanyi okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV UG. Mubere bulungi banaye mweraba.